Inside Story Uganda, real source of political updates. Era amukutte ne bamugamba nti oli Segirinya. Ye Segirinya talina nnyina. Segirinya talina nnyina. Ne mugamba kutte Segirinya. Segirinya kwe batutte. Buli bakwata Segirinya ate yalabanga nze. Nengede mutuufu yabuuza ye talina nnyina. Yabuuza ye Segirinya talina nnyina. Ye gwe babanyabunya talina nnyina. Mama we naye alumu n'owa Segirinya alumu. Mutuufu. Era bwe natuukawo ne bakubira sisita wange bamuyita Lilian. N'amubuuza wamwono ye mwannyoko. Nankwata ku ngalo. Ye. Museveni yaleeta obuuma obwo obwogeranga abantu mbusi yenze yabuuza abantu nga bana tukonfaamu ddala kituufu yeggwe yenze kubanga olina okumanya yifamu 67 nga ndi mwana wa mwenda ku baana 11 ng'ate yetusipesinga nga emyaka ebiri ayina emyaka emeka mukadde akuze kakati ne pulogulaamu zange baazijjako aziraba aziwulira ebyo byonna bimukolako bimutokyalinga so kakati singa ogenda mu bafere bajja kugamba nti mayembe agalaba nabuuza sisita wange ono byaga nti emmere ye bagipamamu golabe ampamemu nti nedda bagiyiye awo omusawo abasajja bajjira muloole bajjira beba Buganda nayo tisibalaba kituufu but it was not helped to recover nga bwe nakugamba nti omwana wange yawonawo ebuddo omuwala Wini eyajjayo banne bonna era Namaganda yali teyajjayo banne Namaganda yafuluma nga awonye naga nti mami ajja kunkuba ndiseyo omufaliso. I was the first man to arrive in buddo nga kuliko omuserikale wa local defense takkiriza abantu kugendayo motoka zisinje essomero likwata omuliro paka lwe nava mu motoka yange namusangawo ne muganda gwe face wali ogirabyeko bundu ekikiri oba kubesasi. I helped the parents to enter buddo era ye president bwe yagenda buddo bamugamba nti Mirundi abaana be yabajjeewo abange nabajjeewo yes ekisiro mwe baali basuze babajjamu ne babateeka mu kirala naye ate shiriki gwe yogaya ante olira shiriki yakola kyate mwannyina ze yafedda yagamba yaloosa maama wange nti abaana ba Mirundi gye basomera mugende mubajjeyo naga nze mbadde ngenza okubajjayo n'ekiyinifoomu kyabwe kibi kya reedi kibi yaga ekiyinifoomu ne balwala amaaso ne bawuna n'embazaayo shiriki togizanyiza kakati therefore mu Africa you need psychologists. The best people we need in Africa are psychologists to counter shiriki. Real or imaginary. The cerebral malaria mayembe alogotana nemulowooza nti mayembe if I'm not kakati nze singa kabadde mayembe olwali tusewo naligayoddewo anti nze kamanda waabyo ewaffe ewaka nze kamanda waabyo ne kanisa weeri kanisa yange weerira ekanisa nagibaddenali mu kanisa yange nabo banneetaaga bali bamanja ku Sunday muzeeyi yali mu kanisa anti kankobooli let me tell you olukuŋŋaana olwasembayo mu State House pulezidenti yatuula wali Nalweyiso n'atuula wali Mwenda n'atuula wali Nakalema n'atuula wali nze nali nenanye General Sabit because I was arrested but after listening to the tape for 2 hours and listening to my defense Museveni stood up naga nti Mr. Mirundi obukolwa mubuyita mutya nembuga tubuyita bukolwa oba butululumi ate Abaganda banyina okugamba nti owabana wambanda biddeko nti akatulumi kayimirira bwe kati kanoonya bakazi anti kakola bwe kati akatulumi naga nayo kimanyi Mirundi Mr. Mirundi do you know obutululumi bwe bezingira omusoto omunene bugulya kati obutulumi bukulidde olonga ategeeza ki bano yabayita naye buli katululumi akalya ku musota kaddukanye kaguwandudde buli katululumi akalya ku musota kaddukanye
abali bankobulye gwe ewaffe ku kyalo kwaliko omukazi mukadde nnyo nga bamuyita mulinywa mulinywa yali yalwala oluyiro oyiriranga kapa naye buli museze yalya ku mulambo gwa mulinywa yalwala oluyiro buli yanneregamu yenna akubiddwa nze mbalaba ku byuma byange. The other day I was watching their meeting. They have been humiliated to the bone marrow. The man told them, this is a loan. Mujja kusasula million ya $5 you pay. Mbawoze from my financial institution. Mwino okwetonda mbuwandike program za Mirundi muzizeeko. Ate mumwesente. Nze ngenda musasula. I saw somebody, an arrogant fellow, nga batudde, because I watch them every day. Somebody said, but Mirundi is unforgiving. The moment he shook hands with Franka Tumwebaze, the following day attacked him. No, look what Mwenda. Mwenda, when I took hands, when you shook hands, Mwenda twafuka bamukwana. Yetu Mwebaze ne munomula. Anti ye Mwenda, taninako future interest. Bobano bayina recording ate bazeekana. If you want these recordings, first when nakwata Franka Tumwebaze mu ngalo, how did you respond? Sente zange mwazimpa. The battle is over money. Give me my money. Toba byanfuna. Era nabagambe nti mwemulowooza erichi Mirundi is a nuclear bomb. Am I going to be a public servant? Nina okubeera mu government nga munjoga. Give me money. Nabbi yayina omusajja yamutawanyanga mu muzikiti. Nabbi obwavu bunzita nti wasa omukazi. Nabbi obwavu bunzita nti wasa okumeka. Owokubiri. Nabbi obwavu bunzita nti wasa okumeka. Owokusatu. Bwe yawasa owokuna najja n'obugagga yaddamu okutawanya nabbi. Mumpesenti zange mulebenga naddamu batawanya. Kyokka kyoyagala. Yes, president yabawa biliyoni zange 5 nemuzitwala. Lifan ngajja kujjanga aniringa emandwa yinza okuniringa waliwo atakubiddwa finally gwe kankubuli eshiriki abantu bano abalokole abo bajoga nnyo abo abalokole ewaffe ku kyalo omukazi yakuba emisoto egi ng'alima n'afiirwa abaana bana ku sipooti nga kiki n'agenda ew'omusawo omuganda ewaffe obusajja gye buli obutasenya manyo obutambalanga tukalina amaaso galinga ga pusi tekalabaka omufaliso buli olaba omuntu nti alina shiriki n'olaba emmotoka mu lujja dduka talina shiriki obusajja obulina shiriki enkambwe tebulina naku mufaliso kwe busula buli waffe ate bubeera ku nsaalu. Akasajja ne kamugamba nti naye gwe omanye nti watta abaana ba munno bana nti ate baana ki nkuleetere nnyina w'abaana ne kafuuwa effirimbi. Emisota gyonna gyakuŋŋana mu lujja lwako ewaffe ne kagamba nti abanja ono yabasigalawo emisota negigenda ne wasigalawo gumu nambuuza omukazi nti naye gwe kala yoogwo n'emisota negirigiwakuba tegifaanagana nti gifaanagana ti kati kankuyambe yo obulokole ndikugjemu ddala obulokole mbukujjemu. Akasajja ne kagamba tuluyita luleeba kakunya eddagala lyako ne kadira oluleeba lulinga lulagala bweru ne kakolamu eddagala lyako ne kagamba nti munywe n'omusota mu luleeba musonyiwagane. Abaana ababiri abaali ku kitanda ekalizo bawona. Muleke kujoganga muleke kutujoga mutujoze nnyo mutuyisiritu mujoga buli muntu paka lumwagwa ku mmando alla yabatu mbatunulya ku byuma byange. Naye omusajja omukanada abakumiriyetinze banoonya miliyoni za $3 bawayo miliyoni za $1 miliyoni anga bawayo omusajja omu gwe balwanyisa ne bizinesi yamawugwe nagitta tewali nesente zebafulumiza mpitirivu nnyo kwebamba ku mmandwa emandwa tekubwa. Ebola afuuse Ebola mu ggwanga era amasomero gamutanisa which people these people are stupid. These people which people talking about of health are stupid. How do they say that? Simanyi oba mugundi abantu balabola abantu simanyi oba mukirina ekiriwo
fe mu Bible batugamba ti omwana yaddanga ku nsiko naga nti omusege gundya omwana abantu ne badduukirira naga nti bwe namagula embwa y'omuzungu yannuma yayogera emirundi egi but when the real musege came he was not helped abantu bali bamaze okutegeera nti ali alimba enzige nemuzizanyiramu covid nemumuzanyiramu nemubba. Let me tell you, I strongly doubt whether this is Ebola. I'm telling you. Abantu bakafa abali mu 23 bali 25. Let me tell you. One chebayite Ebola tebachimanyi. What is Ebola? You can have similar. I'm not saying that there is no disease, because I know I'm a strategist and well informed. Okay. In absence of war, the Europeans use viruses. That's why you call it COVID-19. But you 20, there was 17, there was 16. Okay. When the economy, the international economy, is cracking, yes, is at zero, is not functioning. The scientists in Europe and America and advanced countries create a virus. Do you know how much money? Katulaba sirimu kakati when you go to Spain and other countries n'obusomi babujjamu. That's why bana batunda organs kilo y'obusomi egula $1,200 kilo emu yokka bakuteekamu obulala babukyusa bakwaza $1 million. If you have $1 million today, they can remove the busomyo no dayo neba kuwa guarantee ya miaka 25. Who has this money? Government. And is a weapon now. AIDS is a weapon that the government uses, not only in Uganda. Okay. You know. Two, do we have researchers here in the country? Why does it start in Mubende, not across the border? The borders. How do you contract the Ebola? By eating wildlife. Enchima, echi. How many people do eat enchima? In Mubende. In Mubende. Two, Ebola tazanyirwako. Omuntu yenna afudde Ebola avaamu ebisiriŋŋanyi ebimyufu buli katuliko konna. Very scary. You would see doctors running from Mubende. That Ebola, akasajja ka monitor obo be bagula. New Vision is not as a monitor. Babugula monitor n'obwabukedde babugula. Myamu nepangira kebyo bimwakwatayiga. Tigaga nti COVID taliyo. Bamutega. Yes. Ate yiga obusiru bwe bikola omugenzi. Ate ne bamala omusiba mukomere ekitale n'engendo omweyimira ne bamumma. Nakkiriza sente zaabwe amabugo. Bali kubidde kiwanda mwekyaki ne bamuttiramu. Dio kakati simanyi batuteyama okatwala wani. Omusajja ku maaso bamukooti n'engenda mweyimirira n'omulamuzi n'agaana. Ali ne muleta amabugo. Ne muleta amabugo mugaleetawo. Babakubanga bana bange babakubanga abekyalo babakubanga ne babuttirayo. Nze siridde abugundi. Kakati let me tell you. Nti when you say Ebola, natundu y'omukazi w'e Mubende, tetuyinaawo na sente. Bali abantu 100. Katuyina n'omulambo ogw'Ebola guli wano. Tuyina okugutwalayo obubadi. Even if that case, but Ebola cannot reach 100 people. I'm telling you, doctors in Mubende would be running away. There is a disease that is killing people that needs examination. Which ngogama si Ebola. Anti nkugaye doctor lokera ya fatia. Ate mu Liberia, we work out bekola. Bana Uganda be bagendayo. Ebola is a serious disease. It is true. People are dying. Yes. But it is examined. Why do we include Ebola? Fingoyo mukazi jali ne ekiteteyi kye. Doctors would be running away. Era kyovolaba tyona kuli abasawo yabagambye ti if the government does not give you equipment ebyo protecting nze abaana bange banana nakwata $4 nembagulira ebya covid. Okay. Kubanga ne Bungereza bali babikyusa kyali kigula egandula ngegula $10 ekya $1. I had to buy 4 ku baana bange nembaga nti funeral tukola keti bwe tufiirwa kituufu. Kakati kino eky'Ebola
before you conclude it is Ebola kalakita obomoni bwebuze bukivuga no nekikazi kiri Mubende send a task force to where kubanga bache balinda kiri kimu nti Museveni is a mean man. Museveni operates like a blood. It goes where it is needed. Nti ekalamoja bamala kulinda Bobi Wine natwala yemmere kati eriyo nensigo zibaba webale kati igenda bulisika buli libbi eri mu prime minister's office mbo omupokoto alumbye gundi omupokoto alumbye wagoti omupokoto alumbye mpaka mupokoto kyoyo ayawulira mu gutu ono mukazi DPP yadduka singa yamusulako singa yamukwatirayo omupokoto ng'avaabwa nabagamba nti wano mu nzige abasajja bakeeranga Kenya ne bayita mu bikube omuyita abapokoto abajja okubba ente ne bagulayo ekutya y'enzige ne bazisasanya enzige zaalabika emukono enzige nezebikira emityani w'ekisajja ekibbi mubaala ddisa ababbi enzige nezebikira gundi ewa Ssentongo e Masaka bamugoba bagoba embwa olwamala bakolera ne bamugoba embwa naye nabaga nti bakwata ekutiya ne bagigula Kenya ne bagireeta wane. Let Sempija challenge me. When Sempija was Minister of Agriculture, enzige bali ziva Saudi nizingira mu Eritrea nizijja mu Ethiopia nizingira Kenya niziddayo. Naye Sempija led a delegation of so-called experts to go to Kenya to monitor enzige oba zakiragala oba zakyenvu. Because every gundi calamity jetufuna mu Uganda is exploited to the maximum. Agasuma ganuka. So ogeza ko minister ya agriculture yagamba Lwamiramu tubadde tulinawo ne banja waliwo abantu kolera kenyinyi yatukolera ko ne spray nereke ebbanja Lwamirama nyinyi kyeyo mwaka kyenzigero za Songogo Lwamirama namwe muswaleko bajja basiba you are not deceived mukula navayo enzige were defeated by General Kavuma by UPDF using a bomba kituufu. But how much did they spend on enzige? Sente zaali nyinyi ezatukomoka enzige mumubbira mu buli kintu kyonna kalamojja kakati emmere gyeri kati bagambye n'okusiga. Mzee Tamale trying to say kati kiri emubende kiri exaggerated. I'm not ruling out that people die. Yeah, people, yes, but it is exaggerated. How does government respond? We would have, because twafirako Dr. Lukuya, yes. When it came to Liberia, Uganda sent there a team, which means we have a Minister of Disaster Preparedness, which must include, we would have a group of experts, yes, to go to Mubende and examine the body. Oyo omukazi oyo gero oyo waliwo nakona kayina akajanja semenyi mbabazi kali mu wakiso abo bonna babbi n'abasuma kabisa n'omwogezi wa minisitule n'abasuma omwogezi wa bali panike nga bano. The Minister of Health is not as panic as these people. It started in Mubende using a monitor. We must communicate. I have a large following in Uganda. I know what it means. That if I come out and disagree with you, the impact, I cannot. Kubanga nzemba gamba. Go to Mubende and find out the actual death of Ugandans. Okay. Before concluding, teri musawa asobola nkugambi nti Ebola ovamu ebivunyu ebisiringanye ebimyufu mu maaso mu nyindo mu kutu buli wamwe wali gundu. Has any doctor seen this in Mubende? Ebola is deadly okusinga ne COVID. Ebola omuyita wakuzanya, but is sued by the Spanish. Abasipanish bamujjanjaba naawo. Okay. Ne bino byemugaa nti balongo. Is sued by the Cuban doctors. Museveni beeryatulitawo ne babagaana. So before you conclude and create panic, yes, send a team of experts. Ono mukazi singa ne mudwali utalimu oyo mukazi alibeze emimu singa Ebola singa taliyo singa Mubende tewali muntu singa ba doctor baduseda bwe kibayita Ebola okimanyi omanye sika yali gekopuse Ebola kyabulabe nnyo. Yes.
But when you start scaring people without examining the bodies, we are going to go without conclusive evidence. Yes, abantu bagenda kubiddamu tebajja bibawuliriza nti abantu mubagambye obagema ani omwana w'essomero agaana atya emmere abali vaccinated bali bameka. I have a case in my family. Bamugema ate covid n'amukwata naddayo ne bamugema emirundi egi kakati ate ali wiiki nnyo n'eddagala erimu terikyali respondinga. Why? When you bali abazungu abakola eddagala eryo baalikolera waabwe ku bantu baabwe. Why? Eddagala litwala emyaka egi lirimu nkima lirimu ki kakati emyaka ebiri gino waliwo pressure y'amaanyi Premier League naki. But these people manufacture their drugs as they monitor. Okay. Kakati gwe wakoma kuolo task force yavaawo. The National Task Force yayo yavaawo. Abasawo ne bakoma to research. Mwene mudda ku ddagala liri eriri muri 50%, erala 35, erala 50 kubanga temu manufacturing you donated to. Ekitegeeza research esigala ekola ki? Bo basigala bakola research but gwe badonating idde. President yagamba tuine Africa erige ebikene ebiri ku kutiya yaje. People are going to the moon. The moon is a national heritage. Tujitunulidde bwetu. Kakati the future simafuta. Future is the sun. Whoever controls the sun yagenda controllinga energy mu nsi. Okay. How prepared are you? Museveni yababuuza nti musumami wa Africa ni nani? So I cannot, the following I have and the trust I have in the people sisobola kudinayinga kintu kubanga abangoberera bangi nnyo have the largest following. Yes. But I'm telling you nti bwemunagenda mulimba abantu ne babigaana mujja kutuuka ekiseera omusujja baguwa eddagala ne gukona. Kituufu. Omusawo omutuufu takukwe ayina eddagala lyakomyako. Let us have a panel of medical doctors well equipped. We can even get from World Health Organization. Yes. Exhume these bodies and confirm whether they are Ebola. Bafud them Ebola. Okay. Yes. Never munagenda mukanga abantu bagubye. Kituufu. Banna Uganda baguba. Emitima gyakaluba. Era nyege yabaddeyo. Ne bwogamba olwaliro nti nyege okitambuze eggwanga lyonna bajja kugendayo. Tebatya kufa. Banayuganda tebatya kufa. Emitima gyakaluba. Anti mubalimbye ebbanga ddene nnyo mu bintu. Nga tebituukawo. Kati bali immune. Let us have a panel of experts, including what the government must call in, the World Health Organization, consume the bodies of those who want to MUBENDE bituufu nti abantu abo bafudde Ebola. Kubanga kankubulire Ebola amala bbanga ki? If Ebola is running at that speed of 100 people, nga n'abafudde simanyi bali bameka. Omulambo gw'Ebola ogumanyi gwe buli katuli konna okujjako nga mwogera Ebola w'eMubende nga si oli Ebola eyatta Lukiya n'omulambo gwo gwonna buli katuli konna muvamu ekisiriŋŋanya ekimyufu. Very scaring. Nobody can stand up to this scare. Yes. No ordinary doctor can stand up. Naye namulabye omukazi we ne mu observing. Tetulinawo motoka yonna. Tulina okutwala omulabo. Ate tekyambadde. Kikazi kiddukavu bweki. Tekyambadde. So save us. Let the president as usual save us. Institute a panel of experts. Let us get assistance from World Health Organization. Yes. Fortunately, those MUBENDE doctors should tell us where they buried these people and the equipment they have. And we can trace abantu abo gye bali. Yes. Kubanga life span how long does it take Ebola to mature? And how can Ebola erupt in MUBENDE? Not at the border after the influx of the Congolese. Ebola is common in Congo because bali enchima. How many people do eat enchima? In MUBENDE. Mukozi gwe n'aba monitor. Nze sigana nti teri lumbe lutta bantu. Naye bwe tunaakuliyetingira fiya abantu
netusagira mu bintu if you want to get money get it tunataka okubera serious ngate abantu bagamba we must create a panel of medical nze buli lwempuli ebintu I'm scared first why I've told you I have 4 medical doctors one is abroad abala bali one ne kwa trisite jange nengula gundi ebivuliya dola 10 nga government esobola bigula nenda mu musajja we mubende yandi disappointed ko kimu yaleta buno omugundi nga government ebulina ngokono kufaza kwali gundi mu Paris kwaza nyabuzanyi kuba Museveni yakawanako. How can you have medical doctors without equipment? In spite of that huge budget. So therefore, the military is an expert. Have we deployed the military in Mubende? Have you seen it off Mubende? Kuba badduka kati abantu badese okubandi batoroka neyo bakumira kazi nalirabye ekazi likola lidduka kuweri tidibi bulungi nnyo likolagana n'abamonita monita yekyesibyeko monita yekyesi any gundi any calamity national calamity would first draw the attention of new vision naye omusajja wa monita babugula kuba bwavu nnyo bunuka obwolo bulinga buno bwabukedde. I'm not ruling out. I will be the last one to rule out taliyo. No. Mkugamba, let us institute a team of experts to go to Mubende using foreign assistance, exhume the bodies, they have the expertise and confirm whether there is Ebola in Mubende. Ekazinga liduseyo. Tetulina namo. Tulina wona omulambo gwa Ebola wano. Nete tulina motoka, tetulina mafuta, kazigwe nakona kewa kisoka simanyi mbaba nakona kabaluka beba ala disibe bakozesa ngamu wakisa watu musente zije wakiso let us confirm whether these numbers of Ebola are genuine in Mubende. Why I urge my mtonolira the impact that can I be well one omukyala mu doctor ne yavudde yaze wange yazekebera kiroti. Yes, we cannot allow you to die. Abantu okitega okuba nti no woli. Okay, I got that one. Yesterday mama wange yakutumidde mukadde nesi naye nabagamba nti musome psychology. Ensi yonna mu nsi etambulira ku psychology except Uganda. The reason why shiriki ebalemeddeko is psychology. The most psychologists in Uganda basamize bashiriki ate bafere. When I went home nze baali bambuulira dda nti Abaganda bakaita kalogojjo ayogera nayogera ayina baalaba abakyabaki because I did psychology namutunuulidde nagenze n'abaserikale bange. The moment I arrived there she changed. What was the reason? Reason is abadde baalaba bayogera nabo mutani wange agenda kujja bakuba amasasi wano kakati the few minutes I was with my mother obwongo bwe bumulaga Buganda riots. Abasajja baabo bajjidde ku loole batema ebitooke byange bakola ki ne mutani wange ajja bakuba amasasi bayiye emmere yange bagipa era bayiwa emmere ekitegeeza Buganda riots has had an impact on her paka nakati kyamulimu era abaserikale bwe yabalabye nanyumya nabo yasiibye bulungi. The moment we left she collapsed naddamu bampise mu kkubo tumama wafudde kubanga security ye eri kuki bali abakayibula abamununula. Okay, so a psychologist kakati shiriki baali babye either ina cerebral malaria oba obwongo bwe buli kuki bujju kati buloolinga buddayo ekintu ekyasinga okumuteeka ku impact atambulira ku muggo atambulira mu kagaali byavaawo Buganda riots. Kakati Buganda riots had an impact on her. Yes, era nkedde kulagira abazzukulu babasoma psychology nti mugendeyo nti namutunuulidde nti as long as abaserikale were there yabadde ali okay nga mwenyewe the moment we left she collapsed. I was called back nti nembaga nti si bugumu
ono mutunuulidde the hours have been here byonna byanyumye bya Buganda Riot. The Buganda Riot had an impact on her life, yeah. Bamuteka mu nyumba bamwoke, bamulinyisa emmotoka, bamukuba. Kano ke kabagira hata ine kye yafunayo mu government. Tayina kyalaga muti kya Museveni kikyo. Tayina buli kyali afuna. Awulya buwulizi nti nabagamba nti buli wawulya nti Segirinya bamukutte alowooza nze. Wanudde bampita. Ningendayo nga alogota. Naye Museveni yagaza ki omwana wange? Omwana wange yamukolera.